Ku ntandikwa y'omwezi guno, Wilson Sabiiti ono nga yali mukuumi wa minisita omubeezi ow'ekikula ky'abantu yeesuula mu jjulume n'akuba mukama w'amasasi agaamujja mu budde. Ono oluvannyuma lw'ekikolwa kino naye bw'atyo yeesonseka kasaaluuni akakola ku kuyooyoota abakyala naye ne yeekuba essasi eryamumaze emmere. Kyatukoze kino kyantiisa kyennyini okumaliriza okuba nga ase omusajja ayinajja naffe ng'atwanikiramu emmundu jjukira naffe tuli bannansi ate emmundu tuba tugitya. Oluvannyuma lw'akaseera kumpi ka Sabiiti nga 2 minisita Engola yatikkibwa ku nnyonyi n'atwalibwa okwabo bwe mu disitulikiti y'Oyamu era n'aziikibwa mu bitiibwa ebijjuvu. For Lamu, for Northern Uganda and for Uganda. Wabula ebbanga eryo lyonna omulambo gw'omusirikale eyamutemula ono nga yali ku ddala lya private mu magye abantu be babadde nga tebagukubangako kyamulubaale olw'ensonga ez'enjawulo omwogezi w'amagye Brigadier General Felix Kulaije ze yalambulula. The body is in Bombo mortuary and when the investigators think they are satisfied we can have the body, they will release it for the army to move it to the home. Wabula ab'amagye bejjuludde era olunaku olw'eggulo lwe baatutta omulambo gwa Sabiiti eri ab'eŋŋanda ze bwe gutyo ng'olwaleero guziikiddwa. Ora aba bagenzi be enfuuzi oganyira imukama ekanisa oganyira UPDF imukama abo emirimo yone yabe nakolihanga taata Yesu Kristo ntwaye ekiro kyahati kandi otukwija kubagana ekigambo kyawe shopu akimanyira ko kundi hanu kandi ko kunyisira kusendekereza ngambira nawe this morning Sabadiko Venerable Patrick Wilberforce Karhanga atwoki akimanyira ko kundi hanu na timu yone yabalisa kandi na Reverend Tarati kandi ekiro kyatayi mukama. Kinajjukirwa nti amagye gaasooka kutegeeza nti Private Sabiiti olw'okusiiwuuka empisa tebasobola kumuziika mu bitiibwa by'amagye bijjuvu era nga bo omulambo gwe bajja kugusuulawo busuuzi beetambulire. Wabula nga Ssekabaka Ssuuna bwe yaddira mu b'obugulu obutono n'abakkiriza okwambala empale empanvu ne Sabiiti amagye gaamudiddemu era ng'aziikiddwa mu bitiibwa by'amagye ebijjuvu ebijja mu ddaala lye erya private ng'amyuka omwogezi w'amagye Kanoddewo Akiiki bw'alambuludde enkya ya leero ku lukomo lw'essimu. Kituufu omulambo gwa Private Sabiiti gwatwaliddwa FORTPORTAL Kabarole District Kijura era gugenda okuziikibwa abaserikale ba UPDF agenda n'okuweebwa amasasi getuyita gun volleys eziwera 3 nga bwe kibeera mu bulombolombo bwaffe bwe tuba tuziika omusirikale yenna okuva ku ranka ya private mpaka ku Kano. Private Sabiiti wafiiridde alese omukyala n'abaana oluvannyuma lw'okwejjambulamu bw'ensi eno era nga mukazi we Nakawere atannaba kuweza na mwezi anti we yafiira yali asuulirira kuzaala. Kabuye Israel, BTM TV Community Report. Abo emirimo yone yabe nakolihanga taata Yesu Kristo ntwaye